funding. But let me focus on Uganda because my colleague from Texas raised that issue, a country that has thousands of soldiers fighting for our counterterrorism interests against al-Shabaab in Somalia. And that country was severely punished by the Biden administration for signing its anti-homosexuality law into law in May of 2023. The Biden administration revoked Uganda's AGOA eligibility, enacted visa restrictions on Ugandan individuals, and pressured the World Bank to prohibit new public financing. Despite this, U.S. aid has provided a $600,000 grant to, quote, empower Uganda's LGBT community to push back against this legislation, and a $5.4 million grant to shift public perception and attitudes in Uganda towards LGBT acceptance and to train LGBT individuals on the skills needed to engage in the economy. Now, in Uganda, China is expected to finance the $5 billion East African crude oil pipeline directly because Western leaders and the World Bank are walking away from the project because the Biden administration's response to their own domestic legislation. Mr. Primorak, should taxpayer dollars go toward penalizing countries like Uganda for making their own internal domestic political decisions on social issues that one administration doesn't agree with, which in turn strengthens countries' relationships with our adversaries like the communists in China? Congressman, I've spoken to many officials from the region there, and they explained to me their shock when they would prepare for meetings with Secretary Blinken. They prepared about how can we work together to combat China, actually. But when they had the meeting, they were hit with the woke things about the climate, about the LGBT, and all these issues. They were utterly stunned that here they are, Africa, they know about the challenge and the great geostrategic fight that we have, ready to work with us, but we weren't ready to work with them. Well, look, I get it. The gentleman from Texas disagrees with the Ugandan people. I get it. The Biden administration disagreed with the Ugandan people, and Secretary Blinken and USAID in the previous administration disagreed with the Ugandan people on this issue of homosexuality legislation. I get it. The question is not their opinion. The question is, what is the diplomatic job of the State Department and USAID? Is it to lecture the Ugandans, or is it to help us counter Belt and Road? Opposition zibadde mu Uganda zonna Museveni zizze zimukanga n'asobola okukola ebintu bye nga bw'ayagala. Naye mu opposition esinze okumukanga ekyensusso ye opposition gye bayita NUP, National Unity Platform. Opposition yeyo NUP ekanga NRM enoonya engeri yonna gyeyinza okusanyawo opposition yeyo, so neyeerabira nti bateekayo ebibiina by'obufuzi bisobole okuoperatinga. Ekyo bakyerabira. Kakati balaba nga baakola nsobi, yandibadde sigalawo kibiina kimu. Naye NRM esula ku butaakye ne bwe beebaka balogootana NUP ne batandika n'okuteekawo amateeka agataliiwo olwa NUP, anti nga balaba abantu baddukira mu NUP. Kakati olw'obutaswala tukoze tutya, tubagewo bino ebiteekateeka bino, ne babagawo teekawo kino. Ngenda kuwa ebyokulabirako. Nze mu kutandika okusoma natandikira ku mulembe gwa Minya okusoma. Bannaye nga mu ssomero tukola parade, bannaye ng'okukumba tukumba. Era tulina ne brass band ku ssomero. Singa kati amasomero ga kakati
namusomero twayinda gabeeranga ne blues brass band biki nga gakumba era ng'abantu okukumba tekyali kivve era kyova olaba nti ne NRM ekwata abantu nebatwala ku mucaka naye batwala ku buwaze oyinza okubeera ng'okola mu gavumenti ne bagamba nti mwenna abakozi mulina okugenda ku mucaka ne mugenda naye nga sikwagala kwammwe teeka era n'abaana b'amasomero babatwala mucaka n'abatwala ayagala n'atayagala bonna n'abatwalibwa ku mucaka naye bwe baalaba organization Nuupu gyeyina olw'okuba bakoze parade ne balaba nga kibakosezza nnyo ng'ogwo gulinga ng'ogwa baagala okugufuula okubeera omusango baagala okujwetekawo ebyabwe nedda ebyaliwo okuva dda Amini Obote bonna bazze bafuga nga bwebiri ne tujja ku nnyambala bannaye enkofiira emyufu tebeerangako y'abasirikale ekijjawulo okubeera ey'abasirikale ebeera baaji yeyawula emirembe gyonna gizze gibeerawo ng'abantu bambala enkofiira emyufu naye ng'ekizaawula ku y'abasirikale baaji bwe munadda ku bigambo by'ennyambala kiragala emmotoka eya kiragala bw'ogivuga tekitegeeza nti y'amagye nedda ekijawula nnamba twambala engoye eza kiragala naye tebatuyitangako basirikale ekyawula embulemu eziba ziteereddwako ziba ziteereddwako UPDF abantu bambala engoye enzirugavu tebabayita bapoliisi ekyawula eza poliisi zibeerako Uganda Police okiwulidde engoye nnyingi kalaazi nnyingi ab'ebyokwerinda zibakozesa n'ekizaawula ku bantu ba bulijjo ebeera dinnya ne tujja ku pips security companies zambala pips ababaasi bambala pips n'okweyongerayo era sikive abascoutu bambala pips n'ekyawula pips ezo kuza ab'ebyokwerinda eza poliisi zibeerako UPF ez'amagye zibeerako UPDF eza prisons kubeerako prison services bwe bityo bye byawula naye olw'okubeera obumu n'obuwagizi Nuupu bweyina NRM etandise kugufuula kubeera musango nti ebyo bifuuse by'amagye nedda kuba ndibadde weebuuza kwaba abakulu aboogera waliwo lyayambadde enkofiira emmyufu nga tagitaddeeko baaji ebeerako baaji ye enkofiira ey'amagye lwaki bagiteekako baaji emmyufu lwaki bagiteekako baaji security companies ezimu zambala bukofiira obwa black nemagye ebyokwerinda ebiramu ebiri n'ekyawula ebeera baaji kakati ensonyi bazifudde okubeera obusungu balaba abantu era ekyo kyatuukiriza kiri abantu kye bagamba kye bajja boogera ti NRM yeeronda so si bantu be bagironda
era abantu bwe bajja eŋŋombe egamba nti mujja kumanya eyawangula lwaki si yafuga. Ebyo byonna byonna bantu biri mu bantu. Ekikakasirizza ddala nti NRM abantu tebagirondanga wabula yeeronda yo yennyini. Era mu buufu bwe bumu nzize ndaba okulonda okubeerawo emabega baga nti bali balina tale senta yaabwe eri wali gavumenti erumba tale sente eyo. Teyagala abantu bategeere bivudde mu kulonda, eyagala yo. Ate ng'omuntu bwe muba nga mwesimbyewo bw'olina okubeera ne tale sente eyo n'ekuwa ebibyo n'obyawulana biri ebya gavumenti byefulumizza n'olaba nzibiddwa oba nedda. N'ebyo gavumenti eyagala, NRM teyagala, ekitegeeza yeeronda. So si bantu bwe bagironda. Era mu ekyo ne kindaga nti tewali mukolo gwonna gubeerawo nga bo abantu tebaba bataddeemu ssente. Kakati batunuulira bano abatateereddwamu ssente. Lwaki abantu bakuŋŋaanya eri ffe tubateekamu ssente ate bali abatabateekamu ssente abantu ne bakuŋŋaana bangi. Tulina okuteekawo embeera eyo eba eyongera kubaswaza. Ne banaasiba abaana ba Nuupu bongera bwongezi buwagizi mu Nuupu. Kuba buli gwe basiba ayina baalabirira, ayina bamudipendingako na buli kimu. Yo gavumenti yeyongera okuswala n'obuwagizi ne bugigwako. So weebuuze kasookedde etandika kusiba lwaki obuwagizi bweyongera? Nuupu Besigye mutujje mu sympathy card zammwe mutwesonyiire ddala. Oyo Katemba wammwe gwe mukola gwe ne mukyala wo Winnie Byanyima yatutamira ddala. Besigye oli mubi nnyo nti mmwe mwawa Museveni gaapu. Abantu abaali balwanyisa Museveni nga mmwe mubawaayo Museveni n'abatugumbula. Mwatutama ffe tumanye ebikolwa byammwe n'ebikolobero byammwe bye mukoze ku bannayuganda. Muli babi nnyo. Mutujje mu Katemba mbwe alese sympathy card mbu yenna alaga mbwe emimwa gikaze mbu biki. Gwe Besigye tolina mukomera, toliyo. Bakujja na waka okwefuula nti bakulese mukomera. Oba mukomera gy'oli oli mulivinga life yo, muleke kutusiriwaza nammwe. Mbu bannayuganda nti mwe babamanyira bazanyirako. Buli akola ati ng'ogamba bambi, buli akola ati ng'ogamba bambi. N'omutemu abadde ng'atugumbula bannayuganda emyaka gyonna, buli akola ati ng'ogamba bambi. Besigye tumanyi bye wakola abantu b'e Kaseese ne bakubuulira ebyama gwe n'obitwalayo wa Museveni ne bagenda ne batugumbula abantu. Ffe tubadde tukimanyi engeri gy'obadde okolamu ku bannamagye ababadde nga bakutuukirira nga bakooye Museveni nga gw'obawaayo we babatugumbula. Abagagga bonna Besigye totumanyiira, tuleke. Mukyala wo Winnie Byanyima ssaawa zino buli statement gy'akola ebekkakkanya mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe tumanyi ebikolwa byammwe n'engeri gye mukolamu ebintu. Mubeera mu kutuwuddiisa kutulowoozesa nti oba osanga mulina kye mwagaliza eggwanga naye nga tewali. Mukoze ebikolobero ku bannayuganda, wategekanga okwekalakaasa okutaliimu. Museveni n'akwata abaana abalina emitima egyagala eggwanga lyabwe n'abateeka mu makomera nga togezaako wadde okulondoola. Nga togeza nako nga Eva obeera mu kwekalakaasa okutaliimu n'otutegekera n'okwekalakaasa okuggyako Museveni nga tulina kukuba ng'ombe mu kibuga. Mbutukube ng'ombe tuggyeko Museveni, mbutukube amasepiki tuggyeko Museveni. Bannayuganda batuukanga mu budde nga bagamba nti awo boosanga omusajja katumutwale nga gw'olangirira mulinde ekiddako. Ng'omala omwezi mulamba nga bannayuganda bamala okukkakkana oddamu kulabikirako mu butale. Ogamba tetumanyi mizannyo gyammwe, mutujje mu Katemba wammwe. Besigye mutujje mu Katemba wammwe. Ekyo nkibabuulira. Mutwesonyiire ddala. Ebyo bye babakuba ebifaananyi ne mulaga nti muli bannaku. Kyokka obadde ofaanana bulungi nnyo nga toli mu kkomera. Era eyo enfaananayo. Obadde nga bwoti ebbanga lyonna twabadde twaguma bugumi nga tugamba omusajja nga tulowooza omusajja ali ku mulamwa. Yemmwe mwawa Museveni gaapu
n'okuwamba institution zonna nga mwe muli mu kwebasa bannayuganda bwe mubabuzaabuza kati otutaddemu katemba bweweefuula mba oli mu nnaku omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu najja n'azuukusa abavubuka ng'omuntu atayagala Museveni era ayagala eggwanga lyo eyaligambye nti katwegatte n'omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu tugobe omusajja waddamu kugaba omusajja n'agamba bannayuganda twebeereremu nti ekyo ekigambo kya busosoze obwo busosoze gwe eva okakkanya byanki okakkanya bya Robert Kyagulanyi mwana mwatutamadda mutwesonyiire ddala Besigye mutwesonyiwe gwe ne mukyala wo Winnie Byanyima ne banenya pulezidenti waffe nti muli wa bisiya nga gwoyina n'omwana omuli w'ebisiya gawedde emirimu naye nga gwe tebakunyegako tebakugambako nga waliwo n'obujulizi byebyo bye twabagambanga nti Besigye baalinga balina ebintu bibasobola omunenya ebituufu ng'okubba sente z'helikopita ze baakutuma ogenda okugulira eggwanga Uganda n'oleeta ebyehelikopita ebikadde ng'okugula engatto ez'oludda olumu ez'omu kugulu okumu byonna Museveni teyabikunenyezaako ng'atandika kutuleetera simanyi yakutta omwana simanyi yakoze biki naye nga wali eri waliwo n'obujulizi mulowooza muyinza okutuzza mu katemba oyo neera mutugjeeko wamma mutwesonyiwe Besigye mutugje mu sympathy card zammwe naye kivubuka gwe we guba mwenga onywedde mungi n'otamiira n'oyita ne woosula amazima oyise woosula osusse ge mazima simanyi nakumanya struggle kintuufu mwoli oli mu ya Kenya oli mu ya South Africa oli mu ya Uganda oli mu ya Kyagulanyi sikutegeererako ddala n'akatono kyova olaba olumu okulaba bulabi ekisinga okunnuma w'otuuse osobola okuwabya akakadde n'okawabiza ddala ak'abantu era nozza n'akakadde oba obusobozi obulina ensi ekuwadde amatu naye osusse omukulembeze ebintu byasimbako essira ate byonafuya kati gwe n'akakundiko simanyiddeeko ddala struggle kintuufu wano wajja e Uganda n'okwata famire yo mukazi wo n'omwana wo kuba tewalina sente zibalinnyisa nnyonyi n'obayise Kenya baabo ne bayingira South Africa illegally batambulira omwezi mulamba we batuuka e South Africa obwongo bwo bwakulowoozesa nti gwe ensoogi maze era kooli e South Africa mukulu South Africa oyo oli Kampala butamanya bwe bukusumbuwa Museveni gw'oliko mpozi nga tomumanyi lwalikeera ng'akwagadde intaneti etereka wegendereze mu kuzannyira mu bulamu bw'abantu waneena abali mu makomera n'abalwadde mu mbeera ya struggle bwe mutyo mwavaayo ne mukomerera Seggirinya mpaka musajja watta obulamu bwe buzikiridde omukulembeze atadde akatambi ng'akunga bannayuganda okulwanirira obulamu bwa Dr. Kizza Besigye yeggulaga okola obutambi ate Besigye avundire mu mukomera gwani yagamba nti Museveni agezesa Museveni tagezesa wekuba kutta abawakutta wekuba kusiba abawakusiba ebintu bino bigenda kutuukako munnange saagadde woonaatuukira ekiseera okwetaaga obuyambi bw'abannayuganda bakuddiza obutambi buno wavaayo wano nga maze okutta akawunga emmere embi abasibe gye balya nga mu mateeka ga Uganda omusibe alina okulya omutwalo gumu n'ekitundu abaana bali mu makomera balya bubi bafa enkya n'eggulu wabula gwe wavaayo ensi n'ogimatiza nti eyina kufa kamera eyingidde etya wabula tebafa ku mmere embi gyembalaze nakusiriikirira naye osusse
ng'osusse ozannyira ku bulamu bw'abantu ng'ate weefuula atambula naffe. Wakula otya gwe atawa meseji ya mukulembeze kitiibwa? Bannange, nkimanyi wano waliwo abafolowinga Umaru Kiseke era abamwagala era abaagala meseji ze. Naye kino kisusse. Amazima kisusse. Bannayuganda, kitukakatako okubanja Dr. Kano Kizza Besigye mu kkomera gy'ali. Naddala ffe abaagala enkyukakyuka. Kitukakatako okubanja buli munnayuganda ali mu kkomera nga talina musango afune obwenkanya. Kaabenga gyali mu butali bya bufuzi, kaabenga misango mirala naye nga munnayuganda. Museveni buli kintu kyakola takikolera mu mateeka. Saawa zino kitukakatako okubanja buli musibe afune obwenkanya. Bannayuganda, mbakowoola tubanje abasibe bafune obwenkanya. Tubanje Dr. Kizza Besigye. Umaru Kiseke weddeko. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.